ekyokumutta byonna wakadoosawo eno bamusalidde omusango ayinza obutafa ate si wakufa kati ng'emumwagala ate leka naawe lwaki nga kooti yanzimuze ne musalira nti ogenda gwakalaba anti buli musibe naddala ku misango gino eminene bamala okusalira n'ogendayo pulezidenti alina okusayininga nti gundi ono bamusalidde omusango gundi agenda kalabba era n'asayiningako naga nti nzikiriza agende kalabba balabe yaani etakwatagana yaani biro byonna kirage nti n'olutalo lwa byanfuna lwaki bateekayo excuse zonna kwagala kubuzaabuza gundi tukyo kyojja kukola naye bonna ng'ebagamba nti tuli baana ba mugenzi eyo nsonga nyangu nnyo singa bamukaanyiza nga oli sure konko buli awulira mwana wa Kafeero olunaku tululonde tugende mu ddwaliro bwekiba kisoboka kitagateekawo kasimbi nti munayinza ez'okunkebera biki anamwetaano sigayina bagambe nti kati ffe minisita Balamu yabadde asazeewo nga n'omusaayi gwe bagendako yagenda okugusasa bonna bajje babakebere bonna babajjeko omusaayi actually kino kyanguya n'ekintu n'okudaawo ate tugende tukuŋŋaane ate tumanyi tujjewo biki bonna bamala obbakuŋŋaanya ne babajjako omusaayi bakabagireko awo bonna babajjeko nti kyetagisa kiti naye tutagenvi kibi byonna babibajjeko babakebere we baawe ebikyukamu olwo abaleke badde option baga nti bakuziikulaga yes tuyinza okukiza nga after nkwalirizaako webale kubanga okyatwekumiddeko webale kubanga otambuza ensonga nga bwe zitambula kansule nti obulamu bulungi nnyo ddala bingi ebitambula mu ggwanga ate era nga tulina okubeera nga tubikwatako mpola byonna ne tubeera nga ate tubitambuza mpola. Nkyasagala okusooka okukutegeeza nti we are proud sponsored by Sentamu Cleaners. Abantu bagamba nti bo balungi nnyo okubeera nga bakuyambako ekizibu ky'okulongoosa mu kampuni yo, ky'okulongoosa ofiisi yo, ky'okulongoosa mu makaago. Bw'atalina budde obeera mu kukola obudde bonna amakaago ne gabeera nga tegayisobodde kulongoosebwa, bagamba nti we bali nnyo beekwate kubeera nga bakutuyambako okukiriininga ofiisi yo saako n'amakaago. Basange ku website yaabwe gwali ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya America. Basange ku website yaabwe emanyikiddwa nga www.centermucleaners.com. osobola okubeera nga obafuna awo n'ofunako ennamba yaabwe then n'osobola okubeera nga obakontaktinga ne basobola okubeera nga bakulongooseza mu ggwanga erya America. Wano mu Uganda osobola okubafuna ku noti 7 noti 5 7 29 40 note 705 77 29 40 ye namba kosobola okubafunira gwano mu ggwanga Uganda ne bakulongooseza amakaago ne bakulongooseza ofiisi zo. Bagamba nti gwe nayagala okukola swap nabo olina kyosobola okubawaamu ne bakulongooseza amakaago basobola okujja gwalina kampuni alina TV station nga tolina balongoosa, alina radio station nga tolina balongoosa, alina kampuni yonna naye nga balongoosa bakusumbuwa, beekwate basobole okuba nga bakulongooseza amakaago. Bagamba nti entebe yo bw'obanga ziri eyo zakaddiwa zonna basobola okuba nga bazijja bujja ebintu ebikadde ebyo ne babirongoosa bulungi nnyo ne bitereera. Beekwateko olabe nga balongoosa ennyumba yo. Kale ndine Roja ndowooza kitundu kyaffe kino ekigenda okubeera nga kikomekereza pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero. Roja wiiki eno gye tukubyemu amabega omusango gwa Onyemu Okero Christopher gwavaayo omulamuzi n'agusala. Omulamuzi yavaayo n'agusala n'alaga nti Onyemu asaliddwa obudde bwakukadde n'asalibwa omusango gwa kalabba. Naye ebibuuzo bingi ebiri mu ggwanga Uganda wano abantu beebuuza baga nti akalabba kano kaggwaawo. President Museveni yali yakawera. Ye omusango guno ogwa Christopher Onyemu nga gwabadde agugoberera gubadde gutambula gutya? Ndowooza gye tuba tutandikira eyo wansiko
tulabe embeera bwesobola okubanga etambula mpola mpola kubanga omusango guno gwagwawo ku ntandikwa ya mwezi gwa kuna obaana bano battibwa guyinza okuba nga teguweze mu kugeraageranya omwezi guweze actually omwezi gwe gumu gwennyini gwe yazzaamu omusango gwe musawo ogudduse speed ku misango gyonna egibadde gize gitambula egibaddewo gwo gutambudde speed nnyo nti gubadde ne attention nnene gubadde ne bbugumu gubaddemu ebibamba bingi abafiiriddemu obuzibu babufuniddemu like ebintu bingi bibaddewo abalamuzi enkuba ebakubye buli kaseera nga babadde batuula babaawo ekibeerayo kwegamba nga mu njogera ennyangu singa tubadde mu ndowooza yaffe ey'ekifirika tubadde nti abafu baluluma anti balulumira ate singa baluluma ne balulumira ku onyeemu yennyini anti bagamba enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukutuka kati kitegeeza onyeemu aba yali alina olutalo ne gavumenti kuba kati yali onyeemu against the government kati kitegeeza enjovu ebbiri zaali zirwana ye kazza musango nti yakola contradiction makati awo nga musaguta naga bannange ze gumulaba nazzo omusango guno kituufu abaana battanga njagala kusaddaaka aye nakumamu n'agamba nedda ze bino sibimanyi babimpaayiza saabikolako omusango saaguzza kati byonna ne bijja nga bibeerawo bino byonna ebadde ebirawo bibadde bitabula abatuuze nga kaseera ebbugumu lyeyongera n'obusungu nga bubeeyongera so omusango guno okusinza nti guzze nga guliko public demand nnene ebiseera ebisinga nti tuze tulaba emisango egibeerawo naye tetubeere tunalaba tension ebeera mu bantu so okujjako egy'ettaka ate nga jjo nti era bigenda bitambula bagenda abantu nga basalika naye gwe musawo gwadde nga abantu buli kaseera babeera ego guwuliriza babeera ego gugoberera wate lunaku lwe batudde awo ne batabeerayo regardless ebyoza bibeerawo byonna basigadde babeerawo bagoberera so we baabudde ne bamusalira omusango ne bagamba nti tukatyemudde era omulamuzi n'amugamba ogenda kubanga yannyumidde mu kusooka buli gy'adde amuyita n'amugamba nti Mr. Okero Christopher nga kamisita ako akamuwa nnyo era ng'amussa ekitiibwa naye bano we badde agumusalira yabadde amuyita Okero yabadde kavuddeko nga tekakyaliko era yamuwa n'akaaganya akamubuuza nti munnange olina byoyagala okugamba bannayuganda osobola oba oyagala okwenenya ebigambo ne bimubula munnange tiyayogera ndowooza tugambe nti yali akubyamu akafaananyi abeetondere ki kyensobologa nti Okero akaseera ke yabadde abaddemu akaseera ako tiyabadde mu mbeera yemu ng'ogenze ne weekebeza n'osanga ng'olina akalwadde akaleeta mukenenya bw'omala okkeekebera otandika okukubayamu bufaananyi bw'onaabeera bwe ndowooza nti kati yayinza okuba naye yabadde akubyamu akafaananyi ng'atudde wali oba nga bamutuga oba nga ki badde olwo bamaze omusomera omusango nga bamaze omusomera bamaze omusalira ne bamubuuza olina ky'ogamba kyoyagala okwogera yakutaakaza bigambo ne bibula era n'oluzungu obadde luva nga luva Bulaaya ne lutandika okubula naye omusango guno woba otunuddemu nti e Uganda bamusalidde kalabba naye kabadde bakajjawo era tekaliiwo mu mateeka kasembayo okubeerawo mu 1999 bwe kasembayo okubeerawo ku mwami omu gwe bayita Haji Musa yali muna UPC lukulwe yali muna UPC lukulwe yakola ki beyakola biyinza okuba ebiwanvuwanvu kuba nawulyako nasomako ng'alaga nti balina abantu be batta sayidi eyo naye nga baga nti yenyigira mu kutta kw'abantu abangi nnyo eruweera eyo naye ebyo tuyinza okuba nga buno tetusobola bikomyawo buli muntu ekibuzo ky'alina ku mumwa gwe baasaze omusango nga yetugwagala katulinze kuba twakoze ne baby celebration death shower zonna zaakoleddwa death shower y'omukulu Okero kati bamutadde era ani agenda omutta zo zize nnyingi naku zino showers nnyingi era agenda kuttibwa atya naye tulinze ekyo ekyokumutta byonna byonna wakadde osaawa eno bamusalidde omusango ayinza obutafa
ate si wakufa kati ng'emumwagala ate leka naawe lwaki nga kooti yanzimuze ne musalira nti ogenda gwakalaba anti buli musibe naddala ku misango gino eminene bamala okusalira n'ogendayo pulezidenti alina okusayininga nti gundi ono bamusalidde omusango gundi agenda kalabba era n'asayiningako naga nti nzikiriza agende kalabba. Kitegeeza kooti esalawo kusalira negamba nti genda ye bemaze okugusala nti gukusinga olupapula ne balutwalira ku mmeeza ya pulezidenti ne batwala olupapula ku mmeeza mu ofiisi ya pulezidenti pulezidenti n'agamba ono yakola atya yatta abantu gundi yatta biki naye kyekiri nti yatomera abantu bwe bati kyekirinze nti tulinze gwe mukama waffe omukono gw'osayininge n'agamba nedda ono sigenda kusayininga kati n'agamba Okello genda kalabba n'agamba nti genda oba n'agamba nkyabitunulamu nakyo kisoboka anti bwe bijja natabisayininga kitegeeza akyabitunulamu bizinensi ekyagenda mu maaso bijja kuba other business bituufu oba nedda. N'ekirala bateekawo allowance eno eya myaka 3 nti emyaka 3 gino egitambula nga pulezidenti anaba kusayiningako Okello attibwe bateekawo allowance eyo n'eyokubanga ayisobola okubanga agatiza enjagala kukola apiiru Okello kooti yamulagidde nti asobola okukola apiiru waddembe okukola apiiru kimuweebwa ssemateeka Okello bw'agenda mu apiiru kisobola okutwala emyaka emirala 3 anti omusango okuguzza kyangu kiringa bulwadde okujja bujja mangu ujja mu sipiidi naye okuddayo owone okuguzza gwanguwa kati wano okutambula nti leero kati nga tuga nti wali we yali atta abaana tekyatwala yadde olunaku lulamba naye kitutte almost omwezi mulamba nga tukyali mukuwuliriza musango gwe gumu ate jjukira mu kooti teriyo omusango gw'Okello gwokka iyo n'emisango emirala kati waakola apiiru mu Supreme Court nagamba nange nze abadde mu High Court nagenze mu kooti ensukkulumu nagamba nze Okello Christopher bye banvunaana bye baasala sikiriziganya nabyo olw'ensonga zange zino omusango guddamu kati negulibwa buto Court of Appeal singa egamba nti kituufu ensonga zobawadde ziri legit zisobola okuba ziwulirwa baddamu ne bagulawo omusango bupya fayiro ne zigibwayo ne tuddamu okuwoza buto era ne muddamu ne muyimira ali mu kaguli ne mugamba nti gundi baamuleeta nga yampaako obujulizi naye obujulizi bwaba bwa bulimba okuza ku nsonga gindi n'akomezebwawo ne bamugamba nti luli watugamba ono wamulaba nga atta nti wamulaba atya yali akola ki yali akutte ki naye n'okola apiiru n'otawa nsonga za ssimba ezikozeseza apiiru eno Court of Appeal yaddembe okugamba nti omusango guno ngugobye era bwegugoba tewawalala wogenda kati ebbanga Okello lyamala ng'ali mu apiiru wano lisobola otwala emyaka 2 lisobola otwala emyaka 3 lisobola otwala emyaka 5 lisobola otwala emyaka 6 ekitegeeza kooti yasanyusizza abatuuze oba bannayuganda era ffenna tubaye tukimanyi nti Okello mu mwezi guno ogwokunagwerako omwezi 15 nga ye mbuyaga ekunta kati okusinza nti wawaddewo dimandi nnene ku bantu buli omu ng'agamba oyo mumulwisizza abalamuzi batandika n'obaga nti mulayika musajja mumwagala nnyo mumuwa n'enzooli waffe waaki Minute Maid n'amunywa awo sijja kulimba oba kooti yebadde egula oba abalooya be simanyi naye waliwo ebintu oba factors 2 ezibadde mu musango guno waddewo pressure y'abantu ffe tulina kye twagala ng'abantu kati wabaawo amateeka kye googera kyekiri mu kusalawo guno gw'omusango nti waliwo amateeka agamba nti okusalawo oba kuno
kalabba ka kubanga okusala omuntu kubanga bamusali omusawo gwa kalabba gwali gwagibwawo nga teguliiwo era mu Uganda bwe bakukwata sentence esinga okuba enene gye bakusalira mayisa. Kati ekyokuba abakoze akalabba oli bwaddayo mu mateeka n'agataputa abalonzi baba bateese kugezesebwa. Naye waliwo ebiwanuuzibwa nga bigamba nti wadde akalabba baakajjawo naye pulezidenti alina mandatory era kooti yekkirizibwa okusalira akalabba. Pulezidenti alina mandatory kyasingayo okulaga nti onattibwe oba takola ki abatattibwa. Kyeki kye naggambye nti ebbanga pulezidenti lyamala ng'akyatunula mu nsonga zino lisobola okusukkawo n'agamba nedda tajja kuttibwa, oba bw'amala ebbanga lya myaka 3 nga tebanaba kusayiningako dini ekibonezo kikyusibwamu ng'okera akyali luzira ng'ali luzira ne bagamba nti abadde waakuttibwa naye katumuwadde life imprisonment abeereyo ebbanga lyonna. Essanyu ly'abantu lyonna eryo bantu bye badde bafunye nga bagamba nti atisitiko abantu abaana bafunye obwenkanya. Obwenkanya omuntu nga ye kyaba ayagala obwo obudde ku sayidi emu nja kukiziganya n'ensonga enti pulezidenti wabagaye nti nedda nyinza ogamba nti aba mutuufu. Lwaki ati? Anti omuntu singa oba omwanguyiza obulamu omanyi ekkomera okkiriziganya n'abantu abagamba nti omuntu bw'abanga azizza omusango ekibonerezo kye bw'abanga tugambe waakuttibwa asalibweko okutumpola ajjagibweko ennyindo agibweko omumwa gw'ekyokukikkirize bwaganya nakyo nandiganye alumwe kyenkanyi ku sayidi emu nze nja kugamba nti singa omuntu akeera ku makya n'ankola ekintu ngaze nkusonyiwa. kisinzira kintu kikyaba bakoze. Lwaki kugambye bwe ntyo nti nkeera ku makya ne nga nti nyaa tugasimbagana naye buli lunaku kati bwe bakuteeka mu kkomera ku muntu nga Christopher Okero abadde atambula ng'ali free kubanga jjukira ekkomera tebakuggyako bulamu bwo bakuggyako access ku bintu by'obadde okola ebikola obulamu. Nti mbadde nkeera ku makya bakuggyako eddembe eryesalirawo basiba obwongo bwo ne bibeera limited ku wantu awo wokka. Kati ekyo kyokka kyolaba awo kitta omuntu n'abeera nga era oba aliofunyako chance egende luzira eriyo omusibe aliyo nga bw'omugambo genda wabweru ajja kugamba ntandikirewa. Nagendako nina muganda wange baali basibyawe mabegakaawo twagenda luzira omulala n'atugamba ye yatugamba nti omwami oli omulaba ebadda ne w'omutawalo talina waasobola kulaga yatugamba talina waasobola kulaga. Obulamu baba babusiba. Kati teri bintu omanyi abantu twagala nnyo ebyangu obulamu buluma nnyo naddala nga baga nti teri muntu akyasize kumanya bwavu bwe buluma ng'omuntu yaliko omugagga n'ayavuwala oyo w'omunnyonnyola obwavu abumanyi kubanga yali abaddeko ne ssente. Kati omuntu yali abaddeko n'eddembe ly'okwesalirawo eddembe ly'okkeera ku makya n'abanga yasalawo ky'anaalya n'abanga yasalawo ky'anaayambala n'abanga yasalawo gy'anaagenda yabanga yeyeerowooleza kati nga balowooleza mu lowooleza emmere gy'anaalya obudde bw'alina okwebaka buli ky'alina okukola ogenda omalizanga wali ze ndaba nga abamwanguyizaamu kuba bamugye mu bulumi. Naye byonna byonna kati saawe nebintu biri mu mikono gya pulezidenti. Abantu essanyu lye badde balina nti essaawa yonna Onyemu waakuttibwa kitegeeza kiyinza okusangibwa ng'asibiddwa mayisa. Kisoboka kubanga kimanyiddwa pulezidenti wa musajja wa kisa. Ayinza omuddiramu. Ayinza ogamba nti akalabba yadde mukaagala kubanga ne kino nabyo katugire. Akalabba kano singa kakola guno omulundi kisuubire kagenda kukola ku bangi abalala. Kitegeeza pulezidenti waba ye yasalawo n'akajjawo ayinza okugamba nti abayinza okakozesa naye ku bantu abalala nga bagamba lwaki tebakakozesa eyatannagirinya anti bamusalira ki buno obudde bamuwa mayisa life imprisonment. Buno obudde tubaire tulina excuse y'akalabba ku sayidi zonna.
Nga tekaliiwo. Wabula singa kivaayo ne kitaputwa bulungi mu mateeka nti angayo kigogera nti pulezidenti asobola okuba nga ye alina obuyinza obumuweebwa nti kkooti weba ekusalidde n'asayiningako, kitegeeza kisuubire abalina omusango n'abatalina musango bangi bagendagenda kalabba. Kati byonna ebyo nabo babitunuulire. Kuba tuyinza otunuulira Okello yekka, naye Okello bw'avaawo ki ekiddako? Waliwo gwe basobola okuleeta nga teyaguzizza oba si kyo ng'omusango gwe yazza tegugwana kalabba. Nakati nomalira nga bamuyisizzaawo mu speed nti kalabba. Bamuwala n'abilwa byabufuzi birala nnyo ne bijja ne bikola ki? Kati ebyo byonna ne bagamba watta abantu ne bayungayunga n'obujulizi nga weebuli. Kati byonna abawagira nti munaye akalabba babitunuulire. Kaakati ebaddala waliwo kyentunuulira ne ŋŋamba kaakati abantu because abantu abasinga ebyaddala woolira abantu babadde bagamba ati kiko tukkakkanye tisiko kale kaafe abaana bafune obwenkanya abattibwa. Kaakati bw'oŋŋamba nti omwo ayinza obutattibwa. Obulumi abantu be bayitamu bonna, abazadde abaafiirwa abaana baabwe be battira abaana baabwe tubasaasirako kyannaku. Naye ekyokubanga fayini baafiirwa fena tetuganye si kirungi era tugamba nti naye tubakwatibwako ennaku. Era ng'omuzadde obulumi nsobola obutegeera. Naye ekibuuzo kiri nti igwe kyewandyagadde mu mutima gwo? Bakakkane. Kati nze ndowooza nti amateeka gwali gakoze omulimu gwagwo, onyomu bamukutte bamuteese mu gundi, ekyokuba nga asalibwa akalabba si kwe kumalawo emisango. Anti omulala ate agambe nti singa kino nange nkikola ababbi bangi bakutte luzira abamu nga bammundu tebalekangayo kubba. Anti ekiboneza ekibaweebwa tekigwana. Naye singa bakukwata ng'obadde na mmundu ne bakukwata ne bakutemako omukono, omulala ali wali atya ayinza okuga nti waayi bayinza okuba nga ekibonerezo ekyokuntema nange bayinza okunjako omukono gwange. Sharia law ntera bakutandika kola kubanga ekola ndowooza mu nsi za Buwarabu. Kati newankubadde fayini twera twandyagadde omuntu ayitemu eyo mbeera, wabula nze ndowooza amateeka kagukola omulimu gwagwo. Nagamba amateeka gano ogalaba muzibe yangali ku sayidi yo, naye gatuuka ne gatandika okukola by'oyagala gakole abikola ku ggwe, omanye nti mutuufu gakwata. Kati newankubadde fayini ffenna kye twagala era ffenna buli muntu awulira nga mutuufu omusajja oyo nti nange mu bulumi omuzadde oyo bw'aba alimu bw'onsanga obwo obudde nyiza ogamba nedda bamuteekeyo. Naye bwe banaayitawo emyaka 5 3 oba 6 mu maaso ojja kwisanga obuddamu n'obuuza omuntu ajja kugamba bwe twabyesonyiwa twamuvaako. Kibanga bukyawe ng'omubaaka kukyawa. Otuuka n'ogamba omukazi oyo omusajja oyo nemweyogerera bingi. Naye munaye obudde bugenda butambula bimala ne bikkakkana n'obanga wali okola ki. Kati nze nja ssaba buli muntu gy'ali fayini kyesooka okwebaza kkooti nga yo yakoze omulimu gwayo neefaayo okuteekawo mu bwangu neteekawo okuhiyaringa ey'amangu ne batuula mu bugubi obungi mu miyaga mu nkuba ng'ebakuba byonna ne bawaayo obudde bwabwe ne bafaayo okubanga bawa Omunnayuganda obwenkanya ng'ebabulaba obudde buno. Naye tusooke tuleka amateeka gakole omulimu gwagwo. Waliwo omwana eyaŋŋambye n'aŋŋamba nti omusango gw'onyuma Pulezidenti Museveni okulagira kkooti eguteeke ku ground era yagala kulaga mmwe bannansi nti justice gye musaba nange mmenya. Kituufu emumenya actually singa emisango gyonna bagikola speed nga baakoze guno omusango emisango mingi gyaliba gisolved. Naye ndowooza abalamuzi bano bayina obanga nti space nnene ey'okuwummula okusinga okukola emisango okuwozesa abantu emisango.
tebagamba batono tebamala sisuubira almost buli mwaka wabaawo abagraduating abaawo buli mwaka owulira nti bagraduatinze abantu 100 abantu 200 balagawa owaye ndowooza okuwonya mutuveeyo abaana b'omugenzi Paul Kafeero baavuddeyo baagala kuziikula Kafeero era omwezi guno guyinza obutaggwako ze ndowooza ensonga bakazikomyawo guno mulundi gwakusatu si gwakubiri eriyo baali babikomyawo era emabegaawo naye nze nandowoozeza nti ndowooza ensonga eri wano waliwo benefactor omu ali ku side emu nga yalaba kiringa yakifunamu yekka kubanga nti luli lwe baali bagamba nti munange tugende tumuziikule kiki byagenda okuwunzika nga bagamba simanyi muganda wa Kafeero azze simanyi n'abaana ba Kafeero bagala muziikulayo ate wabula ng'ensonga eri ku byabugagga kungaba nayo ebintu kyali automatically kiri ku byabugagga kakati ensonga entabe w'ennene weeva abaana bano mu kusooka baalaga nti abaana baalinga 12 around 12 awo 11 nga baagala kutuunda ennyumba y'ekajjansaawo families bamaama kuba babazaala bamaama banjawulo bagabane buli maama alabirira ki abaana be kakati ne batuuka ku gundi egamba tugende tukole DNA bo tebeekakasanga bba abaana nti tuli baana b'omugenzaani Kafeero era entabwe ennene weeva nti abantu abatono ab'olubatu bagenda bakole DNA naye omusaayi nga bagujje ku baana kyendowooza kye kino bw'obanga nina abaana era nga DNA yange gye bayina kitegeeza balina omusaayi ogwo era bonna DNA gye balina yeegi kati bwe nkebera ono nenkebera n'oli nga balina DNA emu n'abalala nga balina DNA emu ate ne mubaamu onendala eba yavaawa yeetabikamu etya kati wekijjira bo lwaki bakaayana ku ssaawa eno bagamba be baakebera be bajjako omusaayi tukakasizaawa nti baali baana ba muzeeyi Kafeero okoze statement bweti baana babazaala mu bamaama ab'enjawulo sikyo kati bwe ŋŋenda n'engula sukaali ku dduuka lyerimu ninga nti bampe sukaali nti ebwameka nti kilo bweziti nti nenkomawo ku dduuka lyerimu era nengulawo sukaali awo nenvaawo nengenda ku dduuka eddala nengulayo sukaali nenvaayo ne ku dduuka eddala nengulayo sukaali sukaali ono ekimwawula bintu bibiri ekisooka ebika nti omunawe waguze kakira ono yaguze gundi lugazi singa bukeera ku makya nga mbadde nnywa kakira wabula nemmala nensukira ku makya nenga nti ono kakira ne mu identify nga nti ono kakira singa nkyusaamu nenga okay kakira awoma bw'ati era muwulira bwe nteeka mu kikopo muno nenteekamu lugazi empeke n'endabika ne quality ezo kubanga yanjawulo era biba birabika kati kiregeeza nti bwe mbanga omaama banjawulo abatuzaala wabula ekikolo bava ku eki anti kakati mu bba abaana abaakomawo nga DNA sintuufu bagamba enkola y'omusaayi enkola y'okuggyako omusaayi yali nkyamu byonna ebisooka etya bagamba nti bo tebeekakasa bano ababiri bwe bajjako omusaayi oba abasatu nti omusaayi gwabwe kuba tebaabiraba gundi zaabwe DNA zaabwe tezikwatagana tebaaziraba bagamba baabakubira ne bagamba tugende batuggyeko omusaayi soboleke maleyo bwe batuuse okubaggyako omusaayi ne bakomawo mu baana 11 oba 12 ne mukukomawo abaana 5 omugenzi Kafeero ate DNA tebaabayita mulundi gumu ne bazibalaga nti owaaye DNA ya olaba ogundi n'egundi eri 99 oba 98% efaragana n'eno tebaabibalaga baakubiranga omu ku omu bamugamba gwe kyaza toli mwana waani toli mwana wa Kafeero gwe gundi nayo toli mwana wa Kafeero okitegeera kakati bo bagamba nti tetujja kaayana tuziikule muzeeyi okufuna amazima amatuufu because ffe twakula muzeeyi waffe yafa atulaze ye kitaffe yatuzaala
tuziikule muzeeyi bamuggyeko akanyama akanyama ako ke baba bakolako DNA kati no baweza 25 luli abali 11 be 12 bali 25 kati kusaawe bagamba tumuziikule tumuggyeko akasaayi akanyama egumba egumba eryo tulikoleko DNA effenna abaana gwe banaazuula nti si mwana wa Kafeero tujja kuba tukakasizza mu mazima amatuufu because bagenda kuba batujje ku DNA etuufu mu mateeka ga Uganda mulimu etteeka erikugira okuteteganya eddembe ly'abafu kati nage nti ekisooka ekibuzo kiri nti ani akulidde ogenda okuziikula kuno kwe bagamba akulidde era complain bagitwala waani bekubidde enduulu ne batwala complain enduulu ewa minisita Balamu minisita w'abavubuka kati nze minisita w'abavubuka Balamu era n'alagira n'abagamba bagende basabe ekkooti ebakkirize ogenda okuziikula ani ekyokuziikula nze sinakirabanga option kale kiyinza okuba akikola naye andi omanyi lwaki otativu zonna tebazikkiriza kati emabegako baakayanako okuva taata wa Kafeero nga bagamba Kafeero nga balaga nti ayinza okuba si yakola ki si yali yamuzaala ayina abooluganda ani Kafeero anti obuzibu bujjira nti abooluganda lwe be bagamba bayinza okuba ne bagamba nti kati ayinawo abooluganda ne bayinza bagamba nti ayinza okubanga bw'abanga kituufu naŋŋanga yali taata wa Kafeero si yali amuzaala okyegeera nti bw'aba si yali amuzaala kitegeeza bano abooluganda balala abaddirira tebaba baganda era tebalaba na DNA entuufu nze ndowooza n'otawojja sutta lwa byanfuna ogere oli baaliya 12 kati bayeza 25 notawula lwa byanfuna eno influence eva just mbwa n'abakazi naye twanamwagalako nze nali mumanyi ate kati taliwo okugamba nti gwe ntwalinawo ebbanga bwe riti kati singa ng'ebagamba nti munnange ffenna tuli baana ba Kafeero minisita yandibadde abayita omulundi gumu naga nti mwenna mujje yabayita bonna bagaana okujja kati lwaki bagaana ate nno abakakasa nti baana bakabali ku musaayi nti be baana ba Kafeero bagaanye okujja lwaki bagaana kati kyege nti n'otalo lwa byanfuna mu baakola DNA ne badda nti be baana ba Kafeero bagaanye okujja ekintu ekyo kyakyebuuza nnyo lwaki wano buli kaseera abantu tulowoleza nnyo mu ttunda nga baneŋŋende kubanga eyabiteekawo naye omuntu omu abadde tebimumala kati oyagala ate butuune mugabane mu abangi ekizibu ekiro kye kino twagala nnyo ebyamangu kuno kwagala byamangu tugaanye okukola ebyaffe actually nagamba buli nti okuteekateeka omwana omuteekerateeka ebintu biri byanjawulo kati obuzibu obuliwo nti tulina abavubuka tulina abantu abakuze nga nti si beeteefuteefu kukolerera bulamu bwabwe ate era tebaagala kubanga beeyongerako bwe babanga bagamba nti ffenna tuli baana ba Kafeero bajje bagende ku musawo ogwo mu ddwaliro egi bonna bajjeko omusaayi bonna omulundi gumu teri avaawo paka abagambe nti ku lunaku gindi mukomewo alokomawo gundi ne gundi ezizo zigaba zi negative ezono ziri positive ezono ziri positive buli omu bazimuwe kopi original agirabeko kubanga kino ekyokuziikula omufu siti bajja kudda musaga yeemu anti bagenda gamba nti kati ffe baatukebera naye results bazikyusa ffe baatukebera byonna bino excuse tezijja kuggwayo era bwe bajjayo omugenzi ne bafuna bonna omusaayi bagubajjako omulundi gumu ne kiri kiggweewo okugamba nti abaana beekengera okugamba nti gundi negundi omusaayi gwaffe tegufaanagana kyenagambye manyi ki nti oba ogwabali gwabalala ate kati lwaki kubanga kyenagambye nti singa bukera ku makya ne bagamba nti twagala oba kale kato aba ali ku kitanda baga ntwagala omusaayi nti gwani gwe basooka otunuulira gwe kitaabwe ne wabanga waswa yafunye obuzibu baga bisatukulyani kati singa gwe taata obanga tosobola bakyusa ne bamubuuza nti muganda waaliwa
era ne bakisaga nti kati omanye kati yeetaaga omusaayi alina banonye balonye muganda we ajje era ne bakebera kuba abali gundi yemu just ekiyinza okwawulawo ndowooza izo nti blood type yanjawulo oba obusomyo bwanjawulo wabula buno obutofaali DNA esigala yemu kati wabanga mwanje si wa taata anti awe byawukanira obutafaali bwanjawulo andi okirayo nti abaana kyebakalina kati awo kyewugambye nti nze yinza okuba nga nze nzaala waswa n'ekato nze nemba nga sisobola kuwa waswa musaayi ne bayita mwanje nga mwanje anti mwanje si mwana wo mwanje anti muganda wange nenga muganda wange mu maama anti wulira muganda wo mu maama kituufu nenga nze badde manyi muganda wange mu taata kyo kye nagambye nti singa babanga bonna obutafaali bwe bumu biba bimaakinga kubanga ekibwawula yesoosi ensibuko ya taata kati taata obanga sigozaala ono bikyuka kyogezaako okutegeeza nti nga tebanaziikula mugezi basooke bakwata abaana bonna bo bennyini babaggyeko DNA zaabwe bazikompeyalinge okitegeera balabe yaani etakwatagana yaani biro byonna kirage nti n'olutalo lwa byanfuna lwaki bateekayo excuses zonna kwagala kubuzaabuza gundi kyokyo kyojja kukola naye bonna ngaebagamba nti tuli baana ba mugenzi eyo nsonga nyangu nnyo singa bamukaanyiza nga oli sure konko kubanga kati minisita Balamu ye yasazeewo nakkiriza bagende baziikula omugenzi era n'agamba expenses zonna ez'okuddamu okuzimba entaana y'omugenzi azitaddewo anga ti ye Balamu nga ye minisita ekisooka nze ng'omuntu mwa minisita wange n'ogoberera amateeka yabagaye mugende mu kooti ebawe olukusa segeza bwe baba bayimidde kaguli bamubuuzagana nabo advise nabo amagezi nabasindika bagende mu kooti bejje kooti webakkiriza minisita talina buzibu era nibo bagamba nti abagambye bagende baziikule naye nga kooti tekkiriza guba musango kati yabasindise mu kooti amateeka gakole kati ekyokubiri ye nga yo gamba nti nze ebyokuddamu okuzikana biki byonna kugezaawo kwagala kujjawo bwekwaso yali tunajjawa ssente ate ate banaziikula muzeeyi ebyo byonna birina kujjawo byekwaso obwekyo tujjamu ga nti yakoze ekintu ekirikola ki ekigenda mu mateeka era tumwebaza ku lwekyo wabula ye ng'omuntu ye naye akimanyi bulungi nti bano bonna abali wano olutalo lwa byanfuna luli balwanya era ojja kuba oliawo either nga namba yeyongeddeko banga esalise tunaba tugenda kutuuka mu kaseera k'okuggyako omusaayi kyangu nnyo ogamba nti kati ababadde munange babadde bameka nti babadde 25 kati basigaddewo 18 oba si kyo ne bagamba nti beeyongeddeko bali mu 3 kati nojja suutawo lwa byanfuna buli muntu kulaba waayitira kafeero eyayimba akayimba musaayi gwange nsaba tuwogere naye kino kati gwe nga gwe singa badde bakwasiza famire ya Kafeero wali badde advice ki nze ekisooka njagaba kye nagambye buli awulira mwana wa Kafeero olunaku tulonde tugende mu ddwaliro wekiba kisoboka kyetaaga teekawo kasimbi nti munayinza ez'okunkebera biki anamweta musigayina bagambe nti kati ffe minisita Balamu yabadde asazeewo nga n'omusaayi gwe bagendako yagenda ogusasula bonna bajje babakebere bonna babajjeko omusaayi actually kino kyanguya n'ekintu n'okudaawo ate tugende tukuŋŋaane ate tumanyi tujjewo biki bonna bamala obbakuŋŋaanya ne babajjako omusaayi bakabagireko awo bonna babajjeko nti kyetaagisa kiti naye tutagenvi tutagambe kibi byonna babibajjeko babakebere we bawe ebikyukamu olwo abaleke badde option baga nti bakuziikula yes tuyinza okukiza nga after n'ekyokuziikula si ekiba kisooka si ye final kubera bajja sigala bakubagana era bajogamba ojja kuvayo nga bali agamye babikyusizza n'omulala ne kyayagala kati bino byonna
okubikakkanya okubijjawo kyangu nnyo. tusooke tufune omusaayi gw'abaana bonna tumanye nti tufunye ku maana 25 tufunyeko 12 bakwatagana kati bana abalala bwe mubanga emisaayi gyamwe egyawukana then atumanyi tuddeyo nti awo tuba bakuziikula muntu tumuziikule tukakasize ddala omusaayi gwe tufunye omutuufu gwe gwabano kuba tosobola kuŋŋamba nti bagenda kukebera omusaayi guno tugambe nti guddemu ebintu bisasusa mirundi 2 tuyinza okufuna abamu nga bakwatagana sayidi kale tugambe 2 kati obanga ogamba nti waaliyo basajja bamaama nti ono we yavanga n'oli we yadda tekisoboka nti munaye ono yafulumanga ati nga nono ayingirawo era luza sijja kudda nga mulimu nti ono zikwatagana nono zikwatagana naye bano nono ono zanjawulo ono mulala nono mulala nga waliwo awo nga kumpi abaana nga 5 nga tezikwatagana ko yadde kachige just notawula byafuna kwagala kuliirawo n'ebintu babitunze ebintu byakafere bagaba wedde biweddewo byonna biweddewo lwa nsonga ze zimu n'ekivulu bakiyimiriza mpaka nga bamaze okukola DNA. Actually bandifunyemu nnyo singa baatula ne bagamba nti mumanyi twagala tukere ku maca mu kujjukira kitaffe ngaffe abaana b'akafeero tuteeseteese ekivulu anti ekivulu omuntu akitegeka ali omu bali babiri bayidawe taata n'omwana anti kati abaana bagamba tebakifuna bonna basobola okufunamu singa bakanyiza oli yagamba mmwe temuli baana b'akafeero anti kyekyo kyegambye nti singa nga nze ku ndowooza yange tuyoga nti kino kintu kifunamu ntya bwe mba nziga nti otegesa kivulu nti nga nzija nkwekwatako tutegeke ate gwatali mwana wakafeero tutegeke kubanga singa bategeka bonna bano banabakeyana bonna bafuna ssente ezegasa n'okusinga bino baga nti okutunda ennyumba kubanga ennyumba tugambe nti bagitunze tugambe $5,000,000 kale ne baba batuuse $6,000,000 oba kale kawumbi ka $1 abantu 25 buli omu agenda afuna ssente mmeka ne baba buli omu kani wabuli omu afunye tubale nti akawumbi ka $1 buli omu waba afunye tubaze $400,000 kwa oba $10,000 ziza kubazaako bbanga ki kikwezaawo akabanga kale andowooza bwebutyo obulamu bw'akafeero bwe butyo obutambudde naye nga katusaba famire bakwatagana ekirungi abakuza bonna n'abalabyeko bwe balekera obuyinza bw'obukuza waliwo abagamba nedda tugenda kuziikula kafeero oba ki tetugenda muziikula kuba waliwo n'esenkubuga yagambye nti ayagala kugula ttaka ekijja kyakafeero kwe kitudde aligule agendeyo ng'omuntu omulala aligule amanye nti ekijja kyakafeero kiri awo teteyagenda kikwatako so tukwasaba famire zikwatagane tusobole okubeera naye olowooza basudde yali n'abaana bangi nga nabo nga bali mu famire zanjawulo lwaki bino tebiri twali biri nnyo mu famire yakabasudde anti entegeera zanjawulo wano waliwo kati olanga baga nti abakuza kati ze kyeneebuuza bw'oba amanya nti gundi ye mukuza igwe omwana gwe wakulira eyo noga nti ndi mwana wakafeero ovuddeyo ng'oli mukulu baali bakuleeseeko kuba wano mu Bufirika kyendowooza ne mu nsi endala ebamanya nti gundi gwe baakwasa obusika oyo yali azeeko n'asaba fiizi nti oyo twamulabako gundi oyo ti kubanga mulimu abaana nga abakuza babadde babamanyi nga babeera nabo naye nga babeegaana naye bino bisoboka oyo oyinza oga nti alina waatandikira kaliyo n'abavaayo nga jasobola nti avuddeyo kivandulo awo wennyini nange ndi mwana wa Kafeero kubanga omuntu yenna abaako abantu nti nga oyo nti alina munaye bano ye mukuza kitegeeza alina abantu babazaala ba ate era omuntu omulala noga naye wankwadde ono bamutusiba naye kale ndowooza tetugenda kusukkawo olunaku olwaleero nsaba Mukama Katonda atakumira mpeera abankumi tusinkane akadde konna ku mukutu gwe gumu Ssaabasajja Kabaka wangaale.